Nyongera maaso n'okukulisaayo yonna yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno nkulisaayo mu wiikendi kulikayo mu wiikendi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kulisaayo bwakedde nnyo weebale nnyo okwekumira ku UK Updates TV. Nyongera maaso n'okusaasira abo abalinamu obuvune nti Mukama Katonda agende maaso n'okuba nga abasaasira abasuuse naawe awuliddwako oba afiiriddwako wuwe nsabye Mukama Katonda agende maaso n'okuba nga wakugumya. Mpanirizaako nnyo mwena members ba UK Updates TV mwebale kwekumira ku mukutu guno ogwa UK Updates TV. Gwe atanaba kuba nga osubscribinga kutegeeza genda maaso osubscribinge. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine avuddeyo n'akkaatiriza ku nsonga eyayogeddwa mutabani w'omukulembeze Gino Muhoozi Kainerugaba. Yagambye nti nno kyandibadde kiri ffane nnyo, kyandibadde kisesa singa ebigambo bino ebyayogeddwa ne Muhoozi singa tebyabadde bya ddala, singa tebyabaddeyo, singa byabadde just bijweteke kyandibadde kiri ffane nnyo. Era n'agamba nti bino ebigambo binjukizza kabaka omu omutumbaavu gwe twasomangako mu Bible mu King 1 chapter 12. Agambye nti no mwalimu kabaka eyagambanga nti abantu agamba nti nno abantu abali oppressed ne kitaawe bajjanga nga balina kye bali questinga kwegamba asobole okuba nga awuliriza ebizibu byabwe. Naye mutabani wa kabaka ono oba kabaka ono mu response ye mu kubaddamu mu ki kye baali bamusaba yabaddangamu bw'ati. Kabaka ono Rehobowamu yayogeranga ng'agamba mu ngeri ey'omwanguka ku bantu nga abarejectinga advice zaabwe ezaabo abaali abakadde bakansalazi abakadde abawi b'amagezi mu society, n'afolowinga bakansalazi be ba advisors be abato abali mu myaka gye. N'agamba abantu nti taata wange abadde ateekawo ebibonerezo ebikambwe ku mmwe, naye ate nze ngenda bifuula bizibu nnyo bikambwe nnyo gye muli. N'agamba kitange abakubisa whips, naye nze ngenda bakubisanga scorpions. Kino kyaleetera abantu okumurijectinga ssaako n'okumukyawa. Kino Robert Kyagulanyi Ssentamu akireese ng'example ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter olunaku olw'eggulo ng'agezaako okuba ng'asamalayizinga ebigambo bya Gino Muhoozi bye yayogedde. Agambye kati ate ku lwa Gino Muhoozi, ku lwa mutabani w'omukulembeze, kino tekiri ku kutiisa butiisa kyokka, eno si ntiisa. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba kino yakipuluvinga dda emirundi mingi, enfunda nnyingi azze akiraga wamu ne kitaawe nga bajja bakola ebintu eby'enjawulo ebiri heavy ku bantu. Yamaze dda okukakasa eri abantu ky'asobola okubakola abo abanaabeera nga
genze mu maaso na kuteeka mu nkola by'anaaba ayagala abaana disagreeing naye. Mu kwongerezaako agamba nti nno abantu bangi nnyo okubazaako emabega. Tujjukire ku mugongo gwa Kakweza. Agamba nti nno Kakweza bwe yakubibwa ennyo omugongo, kino kiringa kyakujjukizaako okutulaga ki ky'asobola okukola Muhoozi. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba kisigalidde eri mmwe bantu okusigala nga muteeka okujoogebwa kuno wansi, okopaleetingibwamu Bannayuganda ogenda mu maaso n'okuba nga bakyunyizibwa, naye nga bino byonna bikolebwa Museveni, Mwami Museveni wamu ne famire ye n'obufuzi bwabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'agambye. Agambye nti mujjukira Kakweza omugongo gwe we yagulaga nga bagukubye bagumbonerezza gujjudde ebizigiro. Kati n'agamba ebigambo bya Muhoozi tembitwala nga byakusaaga, si ntiisa butiisa, era kyandibadde ffane singa tebibadde bya ddala. Naye kekiri nti nno yabyogedde ategeera nga tamaze na kunywamu, kitegeeza nti nno temubitwala ng'ebiri awo ebiri unserious. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avuddeyo n'alabula Bannayuganda. Jjukira nti nno gye buyiseeko emabega ye ne Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti nno yayogerawo ate mu bigambo bye, when I become a president of this beautiful country, anyone who drabbles he will be in trouble. Nti waanaafuuka omukulembeze kasita kanajjuutuka n'afuuka omukulembeze w'eggwanga eno Uganda, oyo yenna anaagezangako mmuwakanya, oyo yenna anaagezangako mmuwabula ku ebyo ebikyamu by'anaaba akola, kajja kumujjuutuka. Bw'atyo bye bigambo bye yakozesa ebitambulidde ennyo ku mikutu gya social media platform zonna zonna bigenze biranze. Simanyi, naye mu kwogera ebyo ebigambo yasinziira nga bali mu bbato wamu ne muganda we brother in law Lwaboogo, bali mu kusikaŋŋana omuguwa. Jjukira nti nno n'agamba bano basikaŋŋana omuguwa, buli omu yeeyagaliza entebe y'obukulembeze. Simanyi oba entebe ya Uganda obukulembeze bwa nsikirano nti tulina ttambulira mu ligimu nti bulina kuba bwa nsikirano. Kati awo obuzibu we buli, bwe boogeza abantu bano ebijweteke bye bateetegekedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti nno nkwagala nnyo, webale kwekuumira ku UG Updates TV. Kutegeeza gwe atannakuba ng'osubscribinga, genda mu maaso subscribing. Baganda bange bali emitala w'amayanja, Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA, Canada, Nairobi, mbaagala nnyo. Mbabuuzaako mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mwebale butava ku mayengo gano, mwebale teekawo nkulaakulanya ya channel eno. Mwebale nnyo mwe banankyukakyuka mwenna abali eyo abataddewo okuba nga mulwanirira eddembe ly'omunnansi, eddembe lya Munnayuganda. Tubaagala nnyo, temuva ku UG Updates TV, tugenda kuba nga tukomawo ne information omulala mungi nnyo.